Weyongere okumanya mu program ETTU y'omukeeze. Kumukutu gwa 17 akatonyeze mwenda pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Nyongera okwebaza nate atwegaseeko amakyago olunaku olwaleero n'enkwebaza okuwuliriza ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Aganga akulamusaako nate amakyago olunaku olwaleero n'ekinamuso ekisingira ddala byonna okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze omugabi MATOVU nzaalwa za ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo. Mbamaze okutereera wato okutambuliza ddala mu kanyomero akaweeyongera okumanya mu programu eno ETTU y'omukeeze nga ndi wamu ne Kasekende Francis kw'ossa n'omumbejja Frida Mazzi bwe tubeera nti munnange tukutambuliza ddala. Atuze tutunuulira ebintu bingi mu kanyomero kano akaweeyongera okumanya. Olunaku olwaleero ogenda kukkiriza mu kanyomero akaweeyongera okumanya tutandike okutunuulira ekintu kye bayita omujaasi oba ekintu kye bayita komando. Abamu tutunuulira abasirikale abo n'ogamba oyo omusirikale musobola sha ansinga kyateeke wansi emmundu alabe kyennyinza okugenda mu maaso n'okulabika nti mukola. Fine, ekyo oyinza okubeera nga okyogera ku basirikale aba police, ng'okyogera ku basirikale abanjawulo bano abasekyuliko, naye ekintu ekiyitibwa soja abeera muntu mulala nnyo okwawukanako ku basirikale bano aba bulijjo. Kakati olunaku olwaleero mu kanyomero akaweeyongera okumanya tugenda kutandika okusunsula amawanga gali 10 oba ebibinja ebyabamukwata mundu biri 10 ebisinga okuyita mu training esinga okubeera nti nzibu nga bwe bagamba nti oyo wa special force oteekwa okulabika nti weesigamuuko. Bwe bakugamba nti oyo wa special air service oteekwa okubeera nti weesikamu. Bwe bagamba nti oyo marine weesikamu. Bwe bagamba nti oyo wa seal oba giyite navy seal osobola okubeera nti weesikamu. Amawanga ag'enjawulo otera okubawulira nga balina kye bayita elite force oba gye bayita nti lino gye lya njawulo oba ze bayita special forces. Buli ggwanga lyonna lifuba okulaba nti waakiri litondawo ekibinja ekifaanaganako bwe kityo. Wano mu Uganda tulina gye bayita SFC, Special Forces Command. Tugenda kutandika okutunuulira ebibinja 10 ebisinga okulabika nti by'amaanyi era nga training ebiweebwa byo eba yanjawulo oba ebisinga okufuna training enkakali ennyo mu nsi yonna. Olunaku olwaleero kkiriza tutandikire mu namba 10. Eggwanga erimanyiddwa nga Australia. Eggwanga erya Australia balina ekibinja bakiyita Special Air Service Regiment, abasinga bagiyita SASR, abamu bagiyita SAS, Special Air Service ey'eggwanga erya Australia. Eno yagenda maaso n'okulabika nti munnange ejjibwa mu y'abasajja Abangereza emanyiddwa nga Special Air Service, kw'ossa n'ey'eggwanga erya New Zealand emanyiddwa nga New Zealand Special Air Service. Eno ekozesa akabonero akeekyambe ekiwanvu ddala nga kiri mu kkala njeru, then ne bagattako ebiriŋŋanga ebiwaawaatiro ng'akambe kano kwe katudde, ate wansi ne bakiwa moto ebiwaawaatiro ebyo nga biri mu kkala ya kyenvu ne bagiwa moto egamba nti who dares wins. Era okwawukanako ne ku y'eggwanga erya Bungereza ye eyaabwe ey'Abangereza eri mu kkala ya blue, then eyabano eri mu kkala ya kyenvu oba ya gold bwetu bwetyo ey'abasajja aba Australia. Abangereza be baabayambako okutondawo ekibinja kino era nga kyeyambisiddwa nnyo mu operations nnyingi mu mawanga ag'enjawulo okulaba nti waakiri bakolanga bamuntu nsolo ababasindikiddwayo okutaasa embeera ebeegenze maaso n'okulabika nti eyonooneka. Bano ab'ekibinja kino ekya Australian Special Air Service tubajjukira bulungi mu mwaka gwali gwa 1965 n'omwaka 1966 olutalo olwayinda abasinga lwe bayita Borneo oba lwoyinza okuyita Indonesian Confrontation. Olutalo olwo lwaliwo wakati w'eggwanga erya Indonesia nga liwakanya ebyokutondawo eggwanga erimanyiddwa nga Malaysia, era nga Bungereza yalwetabamu butereevu ddala, kw'ossa n'amagye gano ag'eggwanga erya Australia gaasitulwa ne gagenda maaso n'okulabika nti galwetabamu. Mu kwetaba mu lutalo luno bano abatendekebwa nga bamuntu nsola bafuna training esinga okubeera ey'obulabe.
balulimu butereevu ddala. Omulimu omukulu gwe bakola babatwala okubeera nga be bakulembera Special Operations Command magye g'eggwanga erya Australia. Era training gye basooka okufuna ebeera ya weeks zibeera 24, kitegeeza nti gy'emyezi 6 nga bagenda maaso n'okulabika nti batendekebwa. Then training ey'okubiri etwala nayo emyezi 6, ate training esembayo baba trainingira ennaku 24 nga bamaze okwawulamu be bayita ba cream abagenda osavinga mu operations ez'enjawulo oba mu regiments ez'enjawulo mu kibinja kino. Obumu ku bukodyo obubaweebwa mwe muli hostage rescue, nga waliwo abantu ababa bawambiddwa nga baba basobola okugenda mu maaso ne babanunula. Then balina kye bayita special reconnaissance, then ne direct action kw'ossa ne surveillance in small teams of the enemy. Byonna bagenda mu maaso n'okulabika nti babibatendeka, counter terrorism n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, counter insurgency operation nazo bagenda mu maaso n'okulabika nti baziyitamu, nti singa abatujju baba balina we bali nga bagenda maaso n'okulabika nti bakola ebikolwa eby'ekitujju, bano balina obusobozi obubanoonya era ne bagenda maaso n'okusattulula ebibinja by'abatujju eby'enjawulo. Balabikidde mu ntalo nnyingi nga olutalo luno lwenkugambye olwa Borneo, kw'ossa n'olutalo olwali Vietnam babasindikayo, olutalo olwali munda mu ggwanga erya Iraq babasindikayo, Kuwait baaliyo mu 1998 n'eggwanga erya Afghanistan twalaba nga basindikiddwayo mu mwaka ogwa 2021. Australia ng'ebayungudde bagende maaso n'okulabika nti bafaafaagana n'ekibinja ekya Al-Qaeda kw'ossa n'ekibinja eky'Abataliban munda mu ggwanga erya Afghanistan basindikibwayo. Bano kati ogenda kwebuuza training ki gye bafuna egenda maaso n'okulabika nti ebaleetera okubeera ab'enjawulo. Organization eno eyawulwamu ebibinja bibeera 5 birambirira. Ekibinja ekisooka bakiyita the first squadron, ekibinja ekyokubiri ye second squadron, ekibinja ekyokusatu ye third squadron, then ekibinja ekyokuna ye fourth squadron, ekibinja ekyokutaano ne bakituuma operation support squadron, n'ekibinja ekibamu bakomando 152 kye bayita signal squadron, ekigenda maaso n'okulabika nti era kyawulibwa mu bibinja ebyo eby'enjawulo. Uniformu yaabwe yanjawulo nnyo ku uniformu eyambalibwa amagye aga bulijjo munda mu ggwanga lino erya Australia. Then bw'onootuuka ku training gye bakola, bano batera kuggyibwa already mu basajja bakomando abamaze okuyita mu magye g'eggwanga erya Australia, ne bagamba nti ono level kwatuuse asobola okulabika nti asaavinga mu kibinja kiri. Bamala okubaselectinga bakebera okulaba nti oli mulamu bulungi, then bakandidate abagenda okwetabamu ne babakebera mento, obwongo bulowooza kyenkana ki, tonyiiganyiiga, toyina kasunguyira, byonna ebyo babitunuulira. Ne batunuulira physical fitness test. Then oteekwa okubeera nga omaliriza special force screen test, eyo nayo oteekwa okugikola era nga eyo ogikolera ku Special Forces Training Center. Ne balaba nti oyina obusobozi, omubiri gwo guzimbiddwa bulungi okweŋŋanga training empya gy'oba ogendako. Era mu bonna abeewandiisa ebitundu biba 6 byokka ku buli 100 abayita test eyo ogenda maaso n'okulabika nti batraininga. Bwe bamaliriza bayingira mu training ya nnaku 21 gye bayita SAS Selection Course, Special Air Service Selection Course. Bwe bagenda maaso n'okulabika nti batraininga, bakubibwa, bayita wansi wa sseŋŋenge, babuuka ebisenge, badduka, bakola training ennaku 21. Tewaba kwebaka, tewaba kulya kiri awo. Weebaka kitono kabe kasinge n'obuteebakira ddala okumala ennaku 21 kiro na misana nga mubeera mu training. Then bwe bamaliriza okuyita mu eyo training, babatwala mu kifo ekimanyiddwa nga Benidun Training Center. Eyo gye bayisibwa ate mu kunyigirizibwa okw'amaanyi, okugyamu biri ebirowoozo ebyokulowooza nti oyina famire, byonna ne babibajjako. Bwe bamaliriza awo ebitundu 3 ku buli 100 be bagenda maaso n'okulabika nti bayitawo training ebeera yakasa mmeme, ebeerako okusitula enduli z'emiti, buli muntu ng'asitudde enduli y'omuti, ne mulyoka mutambula okumala essaawa nga 24 nga mutambudde olugendo, teri kuwummuza kiti. Kikyuse okize ku kibegabega ekyakono, bakukizo kituusa n'okiza ku kibegabega ekya ddyo bw'owulira ng'emikono gikufuuyiridde, naye ng'ebiti bye basitula munnange bibeera bizito okukamala. Awo ennamba esinga obunene weesinga okufiira. Bwe bamaliriza training eyo, then
ne babatwala mu training erinyanga esembayo nayo ebeera ya myezi 16 gye bayita 16 month reinforcement cycle. Bwogenda maaso n'okulabika nti ogiyita awo we bakutrainingira bw'otya bw'opatrollinga obwongo bw'amatugo galina okuba nga gawulira nnyo. Olaba otya nti wano waliwo omulabe, olaba otya nti oyo ayiseewo abadde mulabe. Then ne babatwala mu kiyitibwa combat survival, okwata ekyambe nga muteekwa kwefumita bya ddala ne munno. Mwabadde mukwano gwo mu kibinja naye nga muteekwa okwefumita ebyaddala, ate we bagezeseza balabe oba tosobola kunyiiganyiiga ng'oli wakati mu combat fight. Babayigiriza engeri y'okwejjanjabamu, ne babayigiriza engeri y'okukozesa ebyokulwanyisa, ne basitula heavy weapons, rocket ennene ddala ng'olina okugyetikka, n'ositula emmundu yo, n'ositula ebisawo byo. Then ne babatwala ku kiyitibwa wall demolition, nga oteekwa okuva eri ng'odduka n'otomera ekisenge n'okireetamu olwatika n'oyitamu n'ogwa sayidi eri. Wano we babateerawo ebibulooka ne bamugamba ayase bulooka 3 eza concrete n'omukono gwe, era bagenda maaso n'okulabika nti bayita mu training efaanaganako bwetyo. Beebo abaweebwa ekitibwa sand beret, ne bagamba nti oyo ayise era n'aweebwa sand beret. Byebimu ku bibinja ebiyita mu training ezisinga okubeera enkakali. Ekibinja ekyo ekya Special Air Service Regiment eky'eggwanga erya Australia. Kati nno n'ekyo abayita awo bakwata kifo kya 10. Then tugenda kutunuulira abakwata ekifo eky'omwenda olunaku olw'ebbalaza. Byebimu ku bibinja ebisinga okufuna training enkakali mu nsi yonna. Special Forces za ggwanga lya Australia bazikozesezza nnyo mu missions nnyingi. Bungereza kasita ayogera Australia ng'ayungula bano nga bagenda babaako kye bakola mu mawanga ag'enjawulo. Babaddeyo Afghanistan, baaliyo era babalumiriza okukola emisango gy'obwakalintalo, crimes against humanity. Bakambwe n'okusinga bw'oyinza okukisuubira. Kankusiibulire wano, nkwagaliza amakya amalungi. Weyongere okumanya mu program ETTU y'omukeeze.